njula mukyala wange kumuteka mu nyumba gye tuzimbye kati bwe tunaamaliriza oba tugende ffenna naye bano banzize leero bannaye Kayima yazze oli ludda wa Kayima tukoze tutya tugunyweredde bwale tusimbulidde tetulina mulamwa tomera abantu batunyigidde olinga tugana long distance relationships etegerekeka ekigezo babeera bajje kwejjako stress because eri babeera bakola nnyo first of all muyinza n'okubeera mu relationship n'omuntu n'atuuka wano n'otamulaba nako kisoboka we've seen that happening yes omuntu n'ojja wano kati jjukira gwogenda kujjukira eri omukwano guba mungi kale ayinza okulaba naye njagala kutegeeza nti ayinza okuba nga agenda kuweza omwezi gumu wano nakolamu emirundi ebiri agenda kujja wano abeere overwhelmed alabe kino balina okugenda okusenda ku bijja alina simanyi okugenda okulaba jjajja w'egindi akasente kakendeera omusama buli akasente bwe kakendeera nga stress ekweyongera okitegeera naye abantu ba wano obwongo babujje nnyo ku basama so kati njagala advice wemba nga nina omukwawo omusalama yali ankwanyakera ne bigaana yankuula kati wemba no Kayima ageze n'ebyama byaffe banna aboteka mu biku uteka mu kigundi ki zero kati njagala mmanya kubanga abasajja relationships anakuza senyangu the online relationships nzitya kati nkesi ng'omusama omulala nze n'akwana kati mba nkikola ntya naye kubanga era kaboka mu excitement ayina okubeera mu two years mwekwana ajja n'agenda omulamu ati ntegeera ntya ayina okubeera nga ekisookera ddala babalimba nnyo ekitegeera tubikoze nze mbadde mu relationship wano nenzija nawo n'omuntu nesimulaba ekitegeera kati gwe bambye hopes ziba nnyingi nnyo eri olowooza agenda bw'anajja simanya kugambye ngenda kujja mwezi gumi gwe nolowooza nti bw'anajja wano agenda kukyusa obulamu obwo talina kyagenda kukyusa talina ssente bwekulembeze ne bamobilizers ab'NUP ne popa wabali eno aba wano mwe Mombasa ne Kenya ng'ekitundu of course n'ensi yonna ng'emikutu egy'okuyitiramu konsaani zino tulabe nga tuzigobako ffenna so ndowooza ekyo njagadde esooka ekittaanye nti byonna biza obutaggwayo mu lutula lumu naye kyanoza okuwulizanganya taswaye bukulembeze kirungi nti abakulembeze bwe bali n'abali eri n'ebimu bye tutasobola kwogera kuba bimu ne byemutugambye wano biyinza oba byetaagako some documentation musobola tusamalayizinga ebisinga obungi ebisingaddeyo n'ebyabalala eventually to be following up nabyo byonna njagadde nsooke making up very clear ekyokubiri kituufu nkola nga minisita akwataganya amawanga amalala naye teweyabira ati ndi wakisiikirize oba shadow kati fe obaffe ekisookera ddala kulabisa ensobi gye mulabye nange nina ogyetikkanga bweri nenjikola ki nenjiraga nti eno yensobi n'okunyigiriza nga tuyitira miwaatwa egyo emiti gye tuyinayo omaife n'okuyingira mu palamenti twasooka kukuba kirayiro omukulu Joel ono ekibiina kyatukunganyiza waffe ejjinja kanti buli muntu ogenda ogamba nti tuweereze kuba tetukkanya na system oyo yonna olede ki nfu ne twalina okulayira okusigala ku miramwa egy'abantu n'abantu okusigala nga bebakama baffe n'obutayawukana ku ndagalo yaffe n'abantu tukozese gino emiwaatwa okwongera maaso advocacy okulabisa okulwanirira n'okwebirawo ku nsonga ez'abantu ba bulijjo kakati mu kkowa eryo bwe mpulidde ayogedde ku nsonga y'okuba nti poliisi eya wano oluusi eyisawo bannayuganda bebeekutte mu nsobi ekisooka njagala nkirambulule nti buli wosala ensalo y'eggwanga oba mu nsi ndala oba toli mu nsi yo ekyo kyekisooka njagala nsooke nkirambulule mu lulimi olugazi oba mu nsi ki ndala mu nkola yonna gye bayita jurisdiction nti amateeka agafuga wano mateeka gaki ga Kenya amateeka gaffe gakola ku kifo ekibeeramu embase yaffe mu diplomasi y'ensi yonna ekifo awali embase yaffe ekyo kyekitakolamu mateeka ga nsi eyo oba embase endala yonna ekifo ekyo kiba kya nsi eyo okusinza mu convention n'endagaano ezifuga amawanga n'enkolagana yaago kakati awali embase awo eri battaka lya Uganda amateeka ga Kenya tegakolawo era tewakkirizibwa kusibirawo omuntu wadde n'enkola etambula eba yansi eyo ekyo kiri mu mateeka naye ate awalala wonna ate wasigala nga ttaka lyansi mwoli kati kikkakatako okusooka okustandinga
amateeka gokola ki goli mu nsi amateeka niwakuba tuba mu nsi ndala amateeka gasobola okukuuma amateeka ag'obubudamu oba agakunoonya obubudamu tuyite nga asylum amateeka ag'aba refugees ate ago gakaka ensi yonna ogagoberera kubanga tumairi collection Kenya yemu ku nsi eza ratifying oba ezateeka omukono ku ndagaano ezikuuma aba refugee n'abanoonyi baki b'obubudamu kati n'ebirala era ne UN era ebitebe byayo kuno bingi n'ebitongole bingi era nga wona bokya mu Uganda newankubadde nga mu Uganda oluusi olugayo lukola ki baluyisaamu kyobulaba twali twakamala kalunga NUP president atukulembedde okutwala petition mu kitongole ky'eddembe ly'obuntu ekyensi yonna ate amanye gatukubirayo embooko ekololo era abamu nebafuna obuvune naye njagadde kusikirayo kifaananyi nti ebitebe bibaayo muki mu mawanga gano kati ebyo bwetwogera ku bantu abadduse obuzibu mu ggwanga lyabwe ate abo katigule yaabwe y'okunoonya obukuumi eba ndala gyesobola kulambulula lwaleero naye ate kubagamba nti gyeri mukulembeze bwammwe musobola ogirandulula kati ate abo tubaawula kubawo nazze nga busuubuzi nazze okukola neyawasa obuwasa neyakola ki sagala njogera mu mateeka geeyo however ne munnansi ng'abadde akyadde bukyazi mu parliament ne mu gavumenti ekisikirize waliyo minisita akwatibwako kye bayita East African Community era ensonga lwaki mubadde mulabanga oba oli awo nze nsinze mbadde ndabikira nnyo ate mugali amawanga amaki agali obweru wa East Africa kubanga tulinayo minisita w'ekisikirize akwatibwako East African Community naye era buno obubaka bwempulidde nja bumutwalira tuwanyisiganyemu ebirowoozo ayina naffe nga akwataganya mu mawanga amalala era mba n'obuvunanyizibwa okufollowing up ensonga eyo kyegadde kibaawulirako nti olusituleka kuvunanyizibwa department endala ekwataganya ku East African Community n'olwokuba waliwo obunafunafu waddeyo enkyukakyuka ne balonda minisita omulala owa East Africa mu gavumenti ekisikirize kakati is it Honorable Katabazi I think so kati ate yakalondebwa kyemanyi nti binnya jabi following up however wansi wa ministry y'ekisikirize ey'amawanga amalala tutujagezako following up one lwaki bannansi tebandifunye eddembe lyabwe nga bali mu nsi endala ekyokubiri tulina omukago n'endagaano za East Africa ennambulukufu ate nga zibuli omu azimanyi saga zigenda nnyo mu details zimaba bamaze okuwa bannansi baffe obukuumi kati bwetugamba ate munnansi wa East Africa alina n'okukkirizibwa okutambula ne national ID yokka ate atulugunyizibwa bayisibwa bubi ekyo kisigalawo ebibuuzo of course wakyaliwo okuwonagana kukola kw'abannansi nga basaza amawanga newankubadde nga ezimu ku ndagaano ezasayingibwa bannamikago zaalimu zakuba nti bannansi asobola okukolera mu ggwanga eddala okusoma okukola ki naye visa regime ne permit regime ya work permits ate awamu ekyalemeddewo ate oluusi bano enforcers be batamanya kubanga bwe bikolebwa naali mu Uganda tamanya nga Uganda yesayirize naali etakola ki n'awareness ku nkola y'endagaano zino oluusi tesse wansi mu ba enforcers kati ne batamanya oluusi kye balina okwesonyiwa kye balina okuleka ne kye balina okonsidaringa ojasangayo n'atasobola kukkiriza ID naye nga n'okujja kwaffe wano waliwo we twatambudde nabo nga batambudde ku national ID ku nnyonyi naye oyinza osanga omu nga ne ku boodi emulemese tasobola kukola ki kusala nayo national ID gyentegeeza kati obukosi kati kampani zenyo ezangoma okuadaputinga ku ndagaano ezikolebwa naye ate bano be enforcers n'awareness mu mawanga gano oluusi nekibulamu nekiteeka bannansi baffe mu matega so kitwala nga nsonga nkulu gye tuli following up ku ddaala lyaffe wawa ayogedde so ekyogamba nti bannansi bano batugujizibwa ayogedde ebyogamba nti babajjamu ssente kyabumenyi bw'amateeka n'emateeka gawala oyinza obutakikommentingako nabo balope ku poliisi naye ku poliisi babasinga kubanga illegality tetuzadressinga wabula tuadressinga nnyo ensonga eziri mu mateeka ennambulukufu kuba oli waba akubbye bubbi oyo naye bulungi amateeka gakola ki agamukolako teriyo mu mateeka gemanyi mu East Africa nga gakkiriza omuntu okulya enguzi kakati njagadde zike wansi ekibuzo kyabuuziza ku bitudde eno ekyo kyakyeya niwakubadde nga kirikkirya nti komiti weba ekyanoonyereza gwe byowulidde byowowulidde naye komiti etukaneba ne report ekintu kyakosase tewali kikwekebwa finally report zikola ki komiti yakabaawo nga report ezifulumya kati mu kunoonyeza kukyagenda mu maaso
nze nyiza okulokompoka ebyange simaba kyamana alina olukusolo naye nlukompoka ebyange tulabi kino tusaze ebizimbe property ziringa 23 nga ziri wano naye nga ziri mu mawanga ag'enjawulo mu Kenya property 23 awamu n'abyoyo bangirizi mulimu n'emmotoka waliwo nabiki kati naye nga yo komite kyanoonyereza tenabakola ripooti yayo yakomeredde kati abuuza ekibuuzo nga nengagala findings ezisemberayo ddala ekyo kyendishuwa tetunabakola komite kuba ripooti wefuluma tuteekako emikono kati kano kaseera kakunoonyereza wayo audit report bingi ebikyaliyo naye ekibuuzo kibadde kya cheya afaafagane nakyo kakati naye kusikiddeyo kifaananyi nti nze nga mmemba byembandabyo mbyogererawo kubanga mbyogererawo nti tusanzeeyo ebizimbe naye nga yabigula yali amiini byadda kati bwabawo ebyatundibwa nga byabulawo kikakatako naawe okutuweerezayo ku kopi tibadde national kyali kyaffe tandikiraawo kuba naffe twali tetwaliwo abamu kati ebimu abamu so information is power ate we tuba tukola emirimu gino tuyambagana alinayo information gikole ki ogireeta eyinza okufuuka basis ey'okunoonyereza okuzuula ebirala kakati ekyo njagadde komentikako bwentyo ayogedde ku nsonga y'okulonda nti bannansi awangali ebweru bandironze of course ng'opposition yakola gye baita legislative agenda ekimu kyateekebwa ku propose ezirimu za kuleeta nnongooseza mu mateeka okwempawalinga bannayuganda n'abawangali ebweru okubanga basobola okukola ki okulonda kubanga ddembe lyabwe ery'okukola ki eryobwebange okulonda era ensonga laki abali mu diaspora bina mu mawanga gye muli tetubatwala nga muli nsonga nkulu tetwagala just birowoozo kuteeseza ku mikutu kwokka wabula n'okwekisazinga eddembe lyammwe nga tasobodde kuddayo asobola okulonda ng'asobola okukikola naye kyetagisawo ennongooseza mu tteeka gye twateekako essira okuba nti ekolebwa naye nga kituufu era concern eri legitimate so ayogedde ku nsonga ya work permits bataka kuddamu okwetegeeza etteeka endagaano za East Africa ku nsonga ya work permits naye ngayo bagambye nti wawo minisita akwatibwako specifically tugenda kwongera maaso kirondoola nangera wansi nange kitwala ng'essira okukirondoola kubanga buli kiwa bannansi baffe obulungi n'ekizuula n'ekirongoosa embeera mu muwangalira tukitwala nga kyankizo ekyo sondooza tujja kifollowing up n'ebirala bye munaamulaizinze mu bulambulukufu kakati omuntu ayogedde ku national IDs embassy ya Uganda okurenewinga visa kano njagadde nsookere ku side eri negative side eri negative eri nti embassy ya Uganda terina lukusa ate lukuwa visa ya Kenya kati akunjagala nako mukategere buki bulungi nti evisa ey'ensi eyo ku borders ku nsalosalo z'amawanga oba ne ku airports bateekawo ku airports kubaako oludda lumu eggwanga gyose gyotuukirako naye ate ku borders bateekawo normally ensi bbiri zikolagana wamu nti Uganda eteekawo abaayo n'ensi eyo n'ensi nga Kenya kati mu district case naye eteekawo ki abaayo both aba immigration normally ne customs n'ebirala ebiba bikwatibwako including security n'ebirala kakati awo eba one stop center nga buli kimu osobola kikolera ki visa zisinga zo osobola zifunirawo kati renewal omuntu wanga visa ekweddeko ya Kenya Uganda side esobola kuba kye bayita exit stamp efuluma naye ate erina akuyingiza Kenya erina kuba stamp yaki ya Kenya kati ogenda okwesanga nti embassy eri munda tebasobola kuteekawo one stop center nti ate balikubakolerawo visa ekuyingiza nga ate olidde oli mu nsi yaabwe kyobalabanga naffe mukujja wano bwe twaba twatuuse ku kisaawe nga tulina okulinnya ennyonyi etuleta bano e Mombasa twamaze funa ate visa yawa eye Kenya eri twalinnye ennyonyi netujja bwe zitufulumanga naye wolinnya train oba atambulidde mu matatu oba taxi kati ebiba bya factual issues kati bw'ongamba nti bakole renewal wano e Mombasa ekyo geographically ne mateeka sikirabawo naye nekitegeeza nti ate bwebasobola okulinyowingira ng'oli munda mu ggwanga eryo erina kuba department ya internal affairs oba ya immigration eye Kenya yo ne weba wano mu Mombasa yate esobola okikola kati ate nga wala abantu bava mu ggwanga Uganda munda omuntu ayingidde munda asobola okulinyowingira ku internal affairs munda ministry of internal affairs ng'ali munda muki kati ate anomunya kukozesa nnyo immigration department ezaki eze Kenya n'ekimanyi nti nga wano waliwo port walina okuba nga waliwo immigration zaabwe ate zesobola okubayamba eze Kenya seezaki
seza Uganda kwa kyononya cha extension wabula ate ya Uganda ogyetaaga singa kiwandiiko kye kya Uganda kye expires ngati oyagala passport kubanga gye bali newinga era wabanga embassy yaffe oba department yaffe kati renewinga pass tesobola kulinga passport yammwe oba ID ekyo kye picking out kubanga ate ekyo balino kikola buli bwobatadde ekitebe kyaffe kakibe nga kiri wano wa Mombasa ekiwandiiko ekibanga kiri issued by government ya Uganda ekyo embassy yonna wadde wano ebe ino kikola kyo kiggabira newe kibanga lukusa lweno oba kiwandiiko nga kyeno ate ekyo binagenda mu office nga ya Kenya newankubadde nga omuntu ali munda ali asongera ku department ya immigration eyensi eyo mwabaali kati wane Kenya newe bangeri wano Mombasa atasobodde wano ate abalina kuddawa ku nsalosalo naye nga normally yenkola ya immigration oba oyingidde mu nsalosalo zeggwanga eddala tebisobola kuggwayo ebirala tugenda bigoberera nga mugendo biraizinga muwandiike musikize mpe omwogezi w'ekibiina ayinukule ebibuuzo byammwe n'okuwayamu. Asante sana rafiki yangu. Sasa hii ni Afrika Mashariki, si ndio? Lugha ya Afrika Mashariki ni lugha nani? Kiswahili. Lugha ya Kiswahili. Habari zenu? Nimefurahi sana kuja hapa kutoka kwa nchi ya Uganda. Rais yetu ni nani? Rais yetu